Elizabeth na Nyanzi muka Zenze nyini zendira bakatondo. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Omuzadde oyo Maria yagenda okuyamba famire yammwe. Mulitubuulira mwamwesibaako biki ebyaddako. Ate ku lunaku olwo oluvannyuma ndizuukira. Go out to you during this trying time. Mzee Ivan Musinguzi era atuwadde amabugo ga kakadde kamu. George William Kasozi ga family najja na nkumbi mubaka buno kojja w'ekibejja Mawugola yawadde amabugo ga mitwalo 10. Si mutwalo sonyiwa nyoko George. Magera balira ku lwa mama mwona agenze sabule ezo muzisome. Tusaba abazzukulu b'ennyumba eno nammwe mujje. Nange nafiiriddwa n'empereza amabugo ga milioni 2. Haji Sadala Musoke MV Kalangala era agambye agenda siteeka ku simu ya maama. Honorable Abushaija Mag tubaniriza bonna bwaba waali ajje. Kino kyensuubira lino ly'essuubi lyange. Haleluya. Musanyu eritaggwaawo ng'ali wamu n'abatuukirivu. Ai Mukama tuwulire, anti wayiwa omusaayi gw'okubeera ye. Amina. Haleluya. Banyina b'omugenzi bwe baba bajja babeeko kye boogera kati. Agenze nga bino ebyabaddewo ku lwokubiri bibaddewo. Ndoza yandikutuse bukutusa ate n'agenda ng'omutima gwe mwennyamivu. Naye kyensubira maama yagenze omutima gwe mukkakkamu. Nolwekyo twagala okwebaza mwenna abazze okwerekera maama waffe ku mbaga ye ey'oluvannyuma. Mwebale nnyo, mwebale kubeerawo. Ba service provider mwenna A+, mwebale at least mukoledde mutukoledde kye twasaba, the quality nga kye twagala. Kubanga okuvibako emikwano 2 mu nnaku 2 musaawa busaawa, kubanga oli afa kiro omwana n'afa ku makya. Afa ku makya nga tugenda okukola enteekateeka ezireeta maama. Abantu abo ab'emitima emibi Mukama agamba tusonyiwe, katulooze tunaafuna ekitundu mu mutima gwaffe tubasonyiwe olw'ekikolwa ekyo kye baakola. Naye kitatuukako ku lunaku olwo ku makya ku ssaawa ez'ebbiri ndooza n'eddakiika nga 5-7 kijja kulwawo okuva mu mutima gwange. Ne bwe ndi okusonyiwa mu mutima gwange n'ebirowoozo byange, kifaananyi kye nalaba ku ssaawa eyo ekigenda kukunvaako. Okufiira omwana w'emyaka 32 nga agguddeko ng'agamba nti Jesus ng'olaba agenda nga talina kyakukola, nga talina gwe yali avumye, tali mu byabufuzi, tagendangako mu politics, tagendangako mu ki, takolangako mirimu girumya abantu. Nalaba ebintu 2 olunaku olwo ku ssaawa ezo. Nalaba ettima eriri mu bantu neneewuunya kuba naneebuuza ebibuuzo, era mu ssaawa eyo neebuuza nti tukoze eki?
bannayuganda nga mbaagadde nnyo. Lwaki kino? Wabula ate mu ssaawa yemu, mu kiseera kye kimu, nendaba ekitiibwa kya Katonda eyansobozesa okuba nasobola okuggula oluggi n'engo ebweru nga n'omukono gwonna gulebaaleba kuba amagumba gonna gaali gamenyese, tinaye nasobola okufuluma. Nalaba ekitiibwa kya Katonda kuba ndowooza Mukama yeyansobozesa, si maanyi gange si buyinza bwange, naye Mukama yeyansobozesa kubanga action eyo yokka nsubira yeyamponya. Temwebale kujja bannaffe okutuziikirako maama, etukolera maama ekintu kye yali ayagala. Maama yali muntu nga musanyufu nnyo, ayagala ebintu ebirungi, era nga bwe tugenda okuziika akugamba nsi byange njagala birungi, tusaagala ebyo bwe bityo, tusaagala byakwecwacwana. Muganga ali happy, tayagala bintu biki bibi, era ndi musanyufu nti tumukoledde ebiki birungi byayagala. Yangambanga nnyo ekya keesi, atayagala keesi mbi. Naye kuganga maama yeetegekedde okufa, naddala we yaweza 85 ng'amanyi essaawa yonna ekoze eki etuuse. Yalwala covid bwe yabiyitamu nga nti nabadde leero mwezi, Mukama n'amuyamba n'amuwona. Kuganga bw'alwala amanya nti ki essaawa etuuse nga kugala akyetegekedde. Naye kunono bwe yabadde n'atayagala kwogera, abadde atya nnyo eddwaliro ery'okumuwa ekitanda kuba bwe lwagenda ku kitanda afuna bintu binene, musalako magulu, basoma bamusalako okusooka, bamusalako okwokubiri ng'abeera mu wheelchair. Kati ng'atya nnyo oddwaliro, era naluno bwe yalwadde teyatubuulira. Kati twamala kwegemesa covid nanga nti omanyi nina ekintu ekinnyola wano bwekiti ne bwekiti, naye kimaze